Okay, tugende. Alright, ETV Uganda, Word XP, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lunaku lwa kutaano tusinzidde Kawaala. Olunaku lwa leero gye tugenda okubanga tusinziira Lubaga Division. Yes. So, Lubaga Division. Ndine oba muite social oba sagala nnyo kosa kintu kya bloga naye ndowooza ekigambo ekituufu kiba kya oba analyst kubanga socialite I'm not bonogena mubala tojja kunsangayo omukulu Wisdom Kaye mutabani w'omulaalo nsanyusa okukulaba nze nsanyusa obbalaba bigenda bitya birungi nnyo Museveni atutwala tutunula gyayagala gyatuzza mbadde nnyingira wano nsooka nakkuyozaayoza okuva ku bigere ndabye emmotoka ey'okubiri kwegamba kituufu era webale kunjozaayoza naye nabadde njogera twabadde tulinayo tuli naye ndaba Guy Kafuko era akola ku media n'agamba naye Wisdom wali ovuga benzi lwakuba tubuzaabuza navugako benzi naye abantu tebakimanyi neebaza Katonda nayitako mu mbeera embi nze maama wange yafa bw'ati bw'obuuza Abaganda baffe bano embeera teyali nnyangu nze ntegeera kye bayita embeera embi n'ennungi ntegeera embeera gye bayita nti nno osobola okusiika sumbuusa mandaazi bana kyekirala ne mubidistributinga ku maduuka ate kati ne Yesu we yayingirawo ate n'aleeta nga mwana kijjufu omumanyi naawe Yesu w'amasappe wajja bw'ati akuwa ebintu nga kyekyo agamba akuwa omukisa osimanyi ogugumidde ogufulowinga ogugwa gutya tukitegeera kati ogugwa oba mu nnaku zino tugambe gwe guli gutya kubanga omukulu yakuwadde emmotoka mbuga laneeke gye wajjeeyo eyambuga tenajja naye omanyi abagagga tubakola bwe bati buli dakika mwebaza neŋŋamba newanaleeta vitiizi oba rawuumu njagiwandiikako mbuga tabani w'omulaalo naye nabadde ndi awo manyi mbuga yambuuza naye Wisdom ovuga mmotoka ki nemugamba naye nvuga emmotoka nkadde njiwadde n'omwana awo okundeetera bintu nanga naye emmotoka ebyo tugenda bikolako bajjo nangamba Wisdom omusajja akuwadde emmotoka fukamira omwebaze munaye nga wetukulidde mu Baganda nenfukamira neneebaza kumbe lisajja lyabende lijjeeyo essimu lintadde ku live naye no problem olaba balamu yeyeebaza akagaali tobeere nga Big Eye kuba yatunula mu kamera neyeebaza ente ate olwamaliriza Big Eye musajja wattu bamukuba omanyi Big Eye alinga Lydia Jasmine Big Eye ye muyimbi asinga okuba omukkaka era omulaba nga anyiize aba anyiize kakati waliwo agasajja ageeteekawo n'agakyala ngaye wayimirira bw'ati omutya buti naye nga nabo they were nothing just useful idiots kakati nga kwegamba nga nabo tebalina kye bali kyovola omusajja nkyala Namboze yatuleetedde tamu netugamba wamma otujjukiza kati Big Eye bambi webamugamba bamugamba kyuka eno n'akyuka bamugadde eno ne Lydia Jasmine waali kyovola babajooga kati yeebaza bambi kati ate ne bapaye ne bamukangatiisa naga nedda ente nazifuna kati ate atya okudda okugamba naye mazima ente saazifuna alright ETV Uganda nkyali ne Wisdom Kaye kati njagala tutunuulire ibaddewo mu week tugenda sooka ne Balamu avasa Honorable Bakireke Namboze njagala tutunuulire platform gye baamuyitirako yali ya byabufuzi Balamu tumumanyidde nnyo eno mu nsonga zaffe ez'ebya bannabitone era ne Betty Namboze bwe yatuukawo n'agamba oba mbuze oba ndikwanika ati sabula anti beeyabula Balamu feno tumujje mu entertainment kyobola akubidde ku TV zammwe mbu bamulete ku political shows eno mugobye tumugobye yali amanyidde ebyo let me tell you abantu bano sibayinaako buzibu nga gamba ne genocide I don't have a problem ne bebe kulu simanyi Balamu bo bebeerewo oba banaaza bigere I don't care what I care mujja kuva mu bukulembeze babakubemu ennyimba lwansonga mwe mwabeera mulowooza Balamu kyayogedde bebe kulu kyayogedde kyekikola no ne mugamba ssebo nze siri wa P2 bebe kulu mumugulidde poti underwear mumuzimbidde ennyumba mukoze mutya kakati buli muyimbi anajja wammwe mubimukolere otegedde ne mugamba nti ragadi wuuyawo ragadi akukwata akutwaleko gy'abeera azimbye ennyumba Makindye
nyumba ya kabi ajijje mu music si okujjako Ragadi we yakolako ku radio ate nga bamuwasere mmeka eyo nyumba gye yazimba yagize politics agenza omuyingira nga buli kimwa kirina Ragadi bamugulako million 10 mu album nalina Judith Babire ne tugenda ne muga Judith va ku bino byogamba nti oli mulokole nnyo ne tugenda ne tukola utalo ku MTN ne bamuwa million 10 mu luyimbo Yesu bera nange nga yagamba nyimbira Yesu simanyi ne mugamba va ku ebyo osegedde kati nangamba jeno bana abantu bemwesibyeko nti bibategera art industry bafere tebakkuta balina ebiteeka bo tebakkuta sente ewaba sente mbwe entertainment muita Balamu no Balamu mutegesi wa bivurunga olaba ketti nero kwa bayingiramu omululu biteega byerere omuntu amanya ine ebiteega takku womwa million 5 za biteega million 5 za lyako that's their problem kati Balamu okuva namboze mama teacher kankubulire Balamu okumulaba ku shows mu yatandise okubira abantu abakola political shows kubanga mu entertainment tumukubye oyogera entertainment ati siwe babuuza kaye bwe baba babuliddwa kaye ne bagendako ku muzeeyi Isima kati baba ne badda ku Arua kati kale bwe baba batubuuze ne bagendako kuona ine efaana bajjo full figure naye nga Balamu okujjako okutuuzaawo bana guno ogusajja gulinga enfudu face ekaluba eringa mubiri gwa nfudu basajja biwempe kikyasobola okukola kati abasajja biwempe mumuwe emyaka 5 agenda kuba n'ebirwadde byonna ebyamukwatanga ali eri mu bwavu byonna bigenda kuttuka kaye do you agree oli wa NRM yes Balamu wa NRM ndiwe NRM ndi mutabani wa Mulaalo bana balala sagala kumanya nze ntuludde President Museveni yeka akalya akalubino byonna ebirala simenye mu piviko sagala kumanya do you agree with Balamu's way of work I don't 100%. I don't why? Tosobola kuddira nti no tetukolera mu system. Ekisumbu nze ndi NRM. Ninzi tusobola kundetera kwogera bintu bya poti bidomola. Bongamba nti ddwaliro lya Kawempe bakawala temuliimu ddagala. Tiririimu. Oyagala nkugambe mweriri zimbera Lubaga. Wali ewaffe Kawala twakajjawo ebijja. Oyagala nimbe mbwe ddagala mweriri Kawala. Kiti abantu kukyalo banambalamu amagezi waliwo abantu abamu ababadde boogera nga bagamba nti Balamu endongo yagiyingizaamu obusuubuzi n'abantu abamu nga bagamba nti yasinze okusuula music industry ye Uganda kituufu n'ebiriwo byonna contribution nene what's your take on that byebyo kati kankubule Balamu Abitex yagamba naleeta Balamu kuloganga nkuba kubivulu mukutandika yamuleta kuloganga ina munne bamuyita bwoji bakwata batempale paka ekivulu ekigwa Balamu yajja kuloga nkubo yajja emizimu gye waabwe eriyo ne bunyoro n'agireta kuloga nkubo nga batumirya bati mu bivulu otegede kyenkugamba Abitex ye yagamba yamutuleta nze tatandika okulaba Balamu nze ebivulu mbiyingira wuyo muganda wange yantwala nga bivulu senior 1 nenyingira ebivulu tugeno yingira senior 2 nga nkulembera kwaye mwali ayiri namatovu kati netfuka best entertainers of 98-99 nga si buli wabo omukolo gwa government tulina okujjawo ne kwaya nga tumaze twayimba ne tukuba sente bali ku ddembe twayimba essomero lya Kampala Student Center twayimba ne tusinga sente bali ku ddembe we became best entertainers of 98-99 primary nga secondary twasoma tuli baana bato kati nga wabeera omukolo gwa government tulina okujja si buno bwana bwammwe buyimba mukasana bonna ne bubeeraawo ne babuwa buzi no fe bankwasa babu ate nga nze kya omanyi banteeka mu kwaya nga nina nnyo eddalu ngenda bagenda okuteeka mu kwaya nasanga balonda nesimba wengeri gye nali mama wange yanteeka ku mostel kaakati nze nengenda ku ssomero lya Kampala Student Center nga tekuli gate nga abaana bawo bayimbanga badibeitinga kaakati nze nensasula awo nga muzeeyi wange amayindi Kampala High naye nga ndi Kampala Student Center kisegedde yagenda walala ye nga tafaayo akuwa sente obozi lye tebimukwata ayagala obeere mu ssomero wakubala nti oli mu senior 1 omwaka ogujja akubala mu senior 2 era zaakuwa obozi lya kasamanya nti omaze senior 4 tebimukwatako oba wasemba tebimukwatako that was my mother kakati music nyingira mu bidongo nga tufunye sente ze bankwasa babu nga babu nze gwakwase basa ya kwaya mwetemwala bakumanyi gabe MP bakubano bana bayore ebisasiro bano bola babatogera nako tuyina be MP abe movement nga mbutufu balabira dda n'omwana wange oyo ayogera no singa MP kati kugamba ne ku rigimu ya babu
Babu nga alinga hamme komanda Babu nga wayogera kiba twalina bae mu piba ayume era nalabye omwana wa awuna ayume omutabani we yalidde nenga ha singa bannange tuddamu ne tulakuba ayume nga we kati nze bankwasa Babu nga sente zonna Babu nga ebiseera nga tewali simu naye nga ogenda mu office n'omusanga n'akuwa ebbaasa kwaya yaba movement simanyi ya government bitya bwe nfunira sente mu senior feeling composing enyimba ezo omusajja wa X-Zone nampa million ezo X-Zone International yali wano ko ezo yali oba wa HRB Towers opposite ne Gundi bimanyi gomana bimanyi million ezo kati ko nanyumye nawe bimanyi omanyi kenda ne mwogera ku bantu nalabako bebe kuru namala nani nwana naye ngendo kitegeera nti mala X-Zone yakugula enyimba ezo twajja ku rigimu yemunga ani mwaka chogo Florence Rukundo yenze bijuka nakajuka n'oluyimba nakuba myaka mwende gise ngalufunye Gundi views ku YouTube kwa abambali bagasimbangako kati bali viewing alwa wangula award best new artist pop song of the year best new artist ne bachiwa Twina Herbert nenga yakayimbire myaka ejo abayimba gospel ne bekalakasa mu Serena kati bawa Twina Herbert kubanga yali wono pastor simanye Edwin Musime bogera bonna bogera olulimi lwerumu kati yawa munne babugembe bani baganedda tekisoboka ono omwana yali mu category ye best new nga noru kakati nembagamba mukakane nene mpangira pop song of the year award njirina oluluyimba myaka mwenda osegedde kakati ife bankwasa ani Babu awenta ndiko kula President 7 twali mu Serena twayimba yali ki bwe gamba bawala abambi bakendeze ku marobozi twali tuli kubani bano who are these people twali tulonda wunsa bode Uganda National Students something bode twala simanyi bagita wunsa something kati awe twayimba oluyimba balita twangwirwa nye bikope ne tuleke ebyaffe ebyobwebange tuwagudde nnyo kagambe ngombo z'abazungu ne tuzireeta wano Museveni yali atudde bwati ng'amaze okwogera batuyita kuyimba atambula afulume ayimuko fuluma tutandika stanza yali yakwerusa President Museveni nadda bwati natula mu ntebe n'agamba wetumala okuyimba n'agamba omusajja simujjukira nti genda ovvuunula oluyimba lw'abo abaana omusajja n'aluvvuuna n'agamba nsaba abo abaana baddemu bayimba oluyimba olwo ne tuddamu ne tuyimba oluyimba kakati n'agamba ani abakulembera wano abaana baga kaye wisdom katebawaayo oli simanyi school master babitya bawaayo nambuuza nangamba wisdom linnya lyo nti linnya lyange ne mubulire byafaayo nga botumanyi bazadde baffe abamu babatalwanta lwa President Museveni osegedde awe natandika okusinkana President Museveni paka kati siddanga mabega osegera kyovera nkugambye nze ndi mutabani wa mulalo owagira n'ekisinga obukulu kiri ekibuuzo kyewabuuzizza enkola za balamu fe wetujja system eyaliwo nti nkosa nnyo kamiliyoni ti kamiliyoni mu 2000 era buli wengenda wa Museveni newala case study yange ya kamiliyoni kwe kamiliyoni go bategeera mu 2006 bamugula miliyoni 65 Lusini ngakubya album kipepo ai mama we kiwojoro kitegeeza ebiseera ebyo nga buli kyoyimbako bakigula parliament yange eno mundeke Lusini ebiseera ebyo ye yapaaza industry ng'agula nnyingi Lusini oba sente yazijjawa yagenda okujjanga bonna yajja najjawo XYZ yabakuba mukubinga buli muyimbi yena era album ezaddako ezababebiri nga tuziddisa wa Lusini oba yazijjawo oba yagenda Congo omusajja ng'agula album kiri nti Lusini ye yatubuusa bana basajja bakolanga sente nyingi mu albums nenga abantu tebakikola ki tebakimanyi kati Lusini Enterprise najja nawulubula kati nze ngamba kukuwandikirwa yali ani oluyimba sibijjukira na bijjukira nenga agaba sente kakati enkola za balamu wezijja yali atunda sweet wala jikubivulu ze balamu mulaba atunda sweet na kuroga kwata mpalo omusajja yimira mu kifo kimu nakwata bwati nalabanga business ekola nga tulowooza oba ebyewaka bye binene akola bwati kakati omusajja nitakoga omusajja we mumanyi nga evo mukono kuba wano segedde kakati izo y'omusajja mumanyi kyobola agenda nanewunya nga wino ate sinaba wino gwe nina obukooyo okiriza ekyokusobola enkola ze zisudde industry zitya
yasooka nadda omanyi Africa abasalawo ba president ba ye Minister of Entertainment Finance na bitya bano bamuyambako buyambi that is Africa tukikirize kakati ye Balamu yagala nafuna yayita mugwayise nafuna connection ya president takubira president direct nena amulimba namugamba nze asoro kuyamba ku entertainment kati Museveni kubanga yagala bimwangu iza ayina Besigye yali azze yakava mu konyi kati Besigye afubise tabbo wano kana concentrating Balamu kyamugamba kye kikola ki kati information mu myaka 13 gyamazenga wamuzeyi yeyononye industry one Balamu tagamba nko president Museveni kulwanyisa piracy lwansonga enkola z'abantu aba bayina ebiteeka baagala abantu baavu bo babene sente bokka kubanga yandibadde Balamu yagamba da president Museveni nti no jawo piracy balusini kubanga abaana bafunye sente tikyetaaga gwe nawe milioni 10 ogula sindi nobanga gwalina obuyinza ku alubamu ye osegedde kati Balamu ye kyeyakola kujjaga sente zitya muzeeyi tugenda mu campaign n'aleeta budget ye waafunira mu abayimbi musigale nga muli baavu nga mujjewo okubeginga kimukolera buli koolabanga omuntu owenkola ngezo either abamusamize abamukopi oba obwavu bwamuluma nnyo byonna abiri kakati Balamu kino kyasuubula abayi obambi oba bannabitone n'abantu bonna kuba yasuubula basajja mivule babajjo bafulu figa kino kyakola kiyamba ye ng'omuntu nti akifunamu nga buloka oba kiyamba ekisooka Balamu teyasuubula full figure oyo full figure katika nkubule full figure abantu abamu tebamumanyi full figure yalinga ku edda yebebe wala ababeeranga ku NRM office secretariat ye NRM tobulabo buyumba awo nga mbabaza akyali sibaya general secretary nga tewagwa mazzi tewagwa soda tewagwa chikati ebyokulya bibaawo kati abawalanga abakeerawo nga wala baddipi waliwo abantu abasobola okukeerawo nga gasajja tebalina mirimu kati yali full figure java era nga babeera muzikwaya kubanga nze bwe mbategeerera jjukira babu inze saakoma bukomi kyakwaya nafuna connection okuyingiramu ebyo bya movement otegedde kati full figure nze mujjukira bujjukizi nti yali eyo ye muwala yali eyo full figure yafuna funyi chance obalwa kwaba musabira nnyo Museveni namusporting anga ye full figure yatutte sipapa wa Museveni sipapa yamutwalidde oyo nankani abantu Balamu tatwala muntu Balamu kyakola wakutwala wa president Museveni ayimirirawo president n'abawali n'annyonnyola mu lulimi lwe waabwe toyogera atoyogera kati atoyogera ki King Michael yagamba omusajja ye yanjogerera ebyange teyavaawo takukkiriza kwogera alina kyagamba kati wentuuka ali ngenda kwogera bimbulire ngenda kwogera wetudde ali muzeeyi akulabe ye ng'akimanyi waamala okwogera wemuva mu maaso ga president toddamu mulakasitagenda abanje ekirungi kyalina capital gwakutemera milioni 10 najjayo ekinana full stop ate ubanjawa oliddayo kati olina kwefubako kati obola bakatashibaga balina kwefubako kati Balamu challenge gyalina era nze mu challenginga nti alina ezzike lye libasajja biwempe lyo lyagambye lyagala pick up Balamu oba oyagaliza gulira basajja biwempe pick up gwobanje emizimu gya Balamu waliwo omuntu ataagaliza bantu Balamu mugagga gulira basajja biwempe pick up gobanje Museveni alright naye wangamba bino wegenderezanga nnyo omuntu ng'ayagala gwolemere mu bwavu gwobeere mulombi gyali ye Balamu tosobola kuŋŋamba emyaka gy'amaze ng'akubira president Museveni ng'amusinkana tamugamba nti omanyi bano abayimbi obalaba toba making kuba ba beggars bakolere kino nene tutuuka ne ofisi y'abayimbi eyawuma ne bagigala ku National Theatre nga Balamu oli fatuzo kati gwe mbuuza emirundi gy'osinkanya president Museveni kiki wali okoze wanu namuwa proposal ne mugamba nakola benchmarking mu Nigeria South Africa ne Denmark nga sente zange ne muwa report Museveni navaawo bamafia ne bayingirawo ne mugamba akalojja kawulira Bobi Wine wali oluseka alutusimbye nze mpanisa amagulu wetu Bobi Wine alutusimbye tuli tuti nze baagana bye nagamba naye kirungi bagenze obikola ebimu late kati namugamba mu nsi yonna babeerako ebifo abayimbi baba nabyo nga olaba Hollywood America ye number 1 mu nsi esinga obugagga China neddako newuliriza number 13 ye California ekitundu kya America
California number 13 ne sinsi kye kiri mu Hollywood n'ekimunnyonnyola Nigeria yakola Afrinoli nti Wizkid ava mu ghetto n'ayingira mu kitundu ekyo nga talina wadde ssente mu America. Government nesigala mujjako misolo mubanja naki Wizkid wafuuko w'amaanyi employing abantu nga 200 bangi tokola Nigeria waliyo bakayo Wisdom abe Nigeria abalumba Obasanjo ne bamunnyonnyola n'akigula wano Uganda bakayo Wisdom bagenda na Museveni oba wakafuluma ababbi abalina ebitega ne balumba President Museveni katukole tutya fenga tuwanika so tugambe nti nawe bakuba ebikono nze no wankuba ebikono government yaabwe yiyo kati Bobi Wine yajja atatagurwa one muto two Bobi Wine is rich three akusinga international platform no Bobi Wine ne watawangula bukulembeze kati yajja amazeeko gwe ne bakutta atambula kawuma yali amuvuga bambesasi pa nafa Bobi Wine akyali waliwo yangambye nti Balamu full figure bajjo si papa basinga okusabira Bobi Wine awangale kati kankubulira ekintu kimu from Balamu kati Balamu asitula nawulidde flat yawa sente ze bakoze ku Bobi Wine ozimanyi Bobi chovola nagamba line lisajja lya Alphonse simenya Alphonse bajjo Alphonse bajjo nebiwuka bye mu lubuto matama mimwa nengamba labali ne sajja mu bwabuloka bwo ani yandi kutegedde bajjo kyonna kyali bajje motoka jaina yajijja ku Bobi Wine bajjo kikyalina bajjo tasobola kuddamu kola kivulu tasobola wano kuddamu byonna naye byali abijje ku Bobi Wine Bobi Wine amala agamba sigenda kwesimba waba batidde akata abase business kati Bobi Wine amala agamba okuva n'olwaleero mbivuddeko ogenda kulaba abamu abeewoza amabanja Balamu baani bonna bagoba mu state house tebalina mirimu Bobi Wine n'akeera n'akolanga Besigye n'agamba mbivuddeko okuva n'olwaleero bonna abeewoza sente ku awo mu banka bitya bonna baba bagudde Bobi Wine anyenyeza ani yanditegedde Buchamani atamanyi na kwesanguza tamanyi na kozesa toilet paper tamanyi kwekwe yakyokka tamanyi ani yanditegedde oyo mwekwe igwe bisenge ani yanditegedde oba nokusasira engeri gyalabika obulungi osanga yanyenyeza akabina bandi mulengedde niyo ani yanditegedde bajjo n'ebiwuka biri eno amatama gali eno kiki kiyandikoze ani yanditegedde gwe Alphonse agamanya gaba bantu beyo mweyo Alphonse simenya Alphonse ani yanditegedde gwe bajjo Alphonse nothing you are very useless nze nabatumye useless idioms oli abayise useful idiots but they are omanyi idiom kwegamba noleeta olugero nga oyina kyoyagala okuminyininga naye nga tekikola makulu those people kwambala t-shirt emu nakuba balogo tebalina kyebongera ku NRM abaana abanoonyeza President Museveni akalulu bakaaba oli alinga mulogo muzeeyo oba nawe bakuloga yita pasa kayanja akusabire okkiriza nti mweni yale mu ba useful idiot mubalina era bangi nyo useful idiots those are useful idiots oyinza tumenyerako ko Balamu ye class monitor waabwe Balamu head boy waba useful idiots nze bempita oli abayita useful idiots nze mbayita useless idioms they are very useless idioms is Balamu talina kyayongera ku President Museveni okujjako kuddaawo n'aleeta zino enfudu zibbasajja mivule ne balya ssente museeya abaana b'enaale mbali eno bakaba tunoonya gwamanya kati mbuulira tubadde mu kaluka abavubuka wajja olabye Balamu ava ku kyalo ki Balamu bajje wajja omulabye ati kyekugamba full figure yekka Museveni mu bantu be yali atulondedde is full figure yajja wano ebwayise abaana ne bamugoberera tubadde wano ebwayise kawempe watya tunoonya kalulu is full figure those useful idiots like Balamu you cannot see them on the ground Museveni bajja kulya akalunga webase wewunye ngono musajja yali bamuli akalunga kawunda nakaba maziga bajja kulya ngoli ne useful idiots abaana abanoonya akalu sako zabaze nale mteziri mu sente ngoli kwa idiots those are useful abana bayewo mubiri tebakoze bayewo nange nguyewo omanche bakoze natidde nokutya Museveni oyina ba mafia bagenze mu URA ne banoonya tini namba yange ne bangamba URA manja milioni 8 simanyi mu meka nina amaduuka 5 ubeni kiwanuka nze nali maze banga nga simanyi eyo wansi wo wafaanana nga simanyi actually neewunyiza ddirwe nagenze
nendaba Antonio's Grill nga bagijjawo kuliko bibaati nga simanyiyo Pioneer Mall bagise mujita Pioneer Mall yali Pioneer Mall kati fa bali balireyo nga tujita Antonio's Grill waliwo restaurant kakati ekyo nekifo kyali kyakabi ku rigimu yaffe abayimbi bonna we balina zibotiki baragadi n'enkola yakyo ya Bulaaya nga eba ku Antonio's ku ssaawa 11 nga weziwera ng'emmere bakikolanga Bulaaya emmere gye bafumbye lunch bayina ogigaba ogiwa oba ogigabira abanaku kati nga bano bonna abavubuka ab'e Kampala abeefuwa obuwowo buna mu magulu mu kamwa nga bakwana bannyinaffe nga basimba bwe bati balye ku mmere y'obwerere ya Antonio's kaffe tuba munda ne tubatunane nga ne bannaye aba bavubuka abawunya obuwowo buna katojirwa aba Nigeria bwe bali awo simanyi Shonga simanyi Pemba simanyi bitya we bakuba bano bazaala totempi bonna bali awo very useless era nze ngamba bana Uganda bana abaana abawala mu Uganda waliwo abavubuka be munyoma nga asobola okugulira omanyi nti no osobola okusanga Uganda nga waliwo omuyaayi naye nga ameka sure mukazi we ali bulungi osobola okusanga bana abawala ng'ayagadde omuvubuka ye awunya obuwowo buna mu nkwawa yeekuba n'emweno mwanda we naye nga talina muwadde n'ekikumi naye ng'ojja kusanga wano omwana mu ghetto nga oyingira mu kalumuka alina screen bweti nnene ekitanda kyekyo nga mukazi we g'olaba abaana abasinga okuva mu ghetto banyirira nga mukazi we amunyiriza amuyiwirawo omubiri naye nga bano abawunya obuwowo nga mukaaga simanyi kupangisa makindye simanyi najjeera gye twali tukyabenku omanyi buli eyakafuna ayina amaalo enajjeera eyo simanyi kiwaatule kati kangubule bantu ba mirundi 3 bw'osanga omuvubuka mu myaka gyaffe ng'asula either akyasula wa taata we oba yazimba ku ttaka lya taata we oba ya maalo yakafuna ssente maalo bano abatubye bye bagula eyo otegedde kyenkugambye naye osanga omuvubuka mu myaka gyaffe nti nguze Rubaga gye nzimba nguze Makindye Bashiba abo ssente ziba zaabwe bya ddala bebo. Thank you so much for watching. What next is my name nkyali ne Wisdom Kaye Aaron Bobo on camera akatumulemu katono nnyo tukomewo.